This is Ground Media UG. Enga mukubi adana cyane no muri sawa adana cyane tano ati agoinga wa agenda muto agenda ali amazi odima nawe togamba ko agenda muto agenda ali amazi oli serious agenda agali yaba tunga mwagala ku freedom city ati kwa mwagala olwesonga yali edi natuna mayambera zomanyo omuntu obanga tuna mayambera zamu ne baba mukazi oshegera sogenda ogenda okwana omukazi nakulaga ati yewa amaanyi yewa alitana cyane oshegera natagenda kwa cyama rero muzalamu omwana no muteeka wali eri komazo muzalamu wala niko kulaga mbale nayo ko jawange ngenda ki kumba genze eri kugabachi soro rero aliyo ni mazi wangwanyo nenga rwana ani cyane mu mwana ndi mukugamba mutubamba ali mazi omusajja talwana omusajja namusirika bakulumbe woli olwanireyo kati wanesazi anyamulwanirira neba bamuli posinga sento kuyimba tayimba wamu oba kiki taina cyali nyoloza akwawa agwa mutoyi ewa mutoyi ani aliyeni yakola ki aliyeni kyeyangu akire kintu eki yali munsi y'olukwe webale nnyo yakola atya era munsi y'olukwe nakyogedde yali munsi y'olukwe toyinza kuba okyali mupya ku podiyamu oshegera bana abangi balwanya ogenda kuki okufuna femu nabo nga yebwakola oba ina kibuli tano nabo tulina ekibuli bulaza tulina ekibuli tusobola okulwana tusobola okukuba tusobola okumenya ati yakubamu ku byuma tano noba oli kamera abana bawuba balwana mufuneyo kanyama omwajja wananyimirye mukali ogende muyiteyo ogu ajje wano omusuula alwa mwitego mwita yenna kendo obuza jojo amanyi oli serious kendo obuza jojo Subaru ati ali msikini bwapera n'agamba musajja oba mumpemu tukubagane mulete ansange katwali mu bukajjo sawa wabansanga bamukwataganira wenyini awo yawe kuyatwa iningira ngo wabajja sawa meka sonna wayagalidde wonna ni atambula n'eggaali anti naye obukyayi obujjawa kwaliyeni obukyayi bwenja kwaliyeni teyemanyi yenga yekyali mazi sekozako Bitakisi tebamunyigiriza muline mwasa tumulumu agenda tuwa kasafu kanyama ngate kanyuma tebumunyigiriza we bamuyita Saha Bitakisi ye mutegesi yamunikimu aliyeni sikini bagambe bwamuyimbe ajja kubeerayo sikini mazi mwana sikini kwe mata kena bakuzinge kwe utali myala otyeno tena cyoli kwe uchimenga chawa kwa kasi ya mwana ali ni mazi ali ni mazi sembe bayimbi abagenda okukola ki sikumugambani yakola kamukyakula mukyamuzibanga olatulanga kudelivalinga kati otukulira nogamba toliiwo otubadetubetakukolera twagire kisi yakuzaala ng'ogenda okolewo ne amitekisakola ebibi loza ebibuzo byebyo tubize bulungi waliwo atamatidde alina bintu bya muganda wekeza abuza kabapaana ate bintu bya siriasi naye abantu sendege yakatatalinya kusikegera kutukirawo sawa mwendeze ekiro tuterekere mukama waffe sendege yanerukonga esiteji 10 newakimbe ng'ebirango biki bigule era mwena bannayuganda tubakoowola nti security y'enkuuka omulundi guno gwomukozi w'effujjo nayagala okukyankalanya enkuuka security byamubbanga ati waliyo n'emirimu gyakira egenda okukuma bannayuganda saba kwata omuzindaalo gw'omuguwedde ensonga ndoza tuzogedde nteekateeka yonna nga wejja okubeera tulina press conference kyalinyingi maaso kakati tugenda ku toto walekisa kuba ababoda omukisa abanabokina omukisa naye wadrive alabika obali mu nkambi erengera zeekukategeezi ababoda tusinkane okesa ku toto tubowe towa amafuta banamukisa 20 abanabokina
nkuuka tobongoota. Nkuuka tobongoota ku mulundi guno egenda kuba ya njawulo. Tugenda kukyusa feesi y'enkuuka era kino kye kivulu ekigenda okukyusa byobadde omanyi byonna ebikadde byonna twabiyiye enkuuka eno ya .com ey'omulundi guno. Stage Maulana stage egenda kubanga ya byafaayo ng'enyirira nga mutawana matara screen byonna bigenda kubeera My Dad Son. Abayimbi olwaleero omulimu ogutuleese wano nga ndi wamu ne Sserulungi wa kuno bawadde olini agenda kulangirira line up y'enkuuka ey'abayimbi abagenda okubeera mu nkuuka ey'omulundi guno tobongoota. Era kye kituleese wano olwaleero tetwagala nnyo kulwa mu nsonga ekituleese wano olwaleero kulangirira line up y'abayimbi abagenda okuyimba mu nkuuka ey'omulundi guno. Kale tetwagala kwogera bigambo bingi ate bwe tumala okulangirira line up y'enkuuka olwaleero tugenda kugaba aba boda era campaign nayo tugiguddewo olwaleero. Campaign ya Jjuza Boda oleeta abantu mu nkuuka. Okuyitamu okufuna tanka okugijjuza kyangu nnyo. Osooka kukuba kalango, osooka kubeera kwefuula Abe Mukiibi n'okuba akalango. Omala okukakuba for example nti bannange enkuuka ya 3 mu Lubiri Mengo, bw'omala okuba akalango nga tukuwa reflector. Betumala okukuwa reflector sebo temujja kunfuula mulongooti gwa kukwata microphone. Betumala okukuba bw'omala okukuba akalango. Hello, testing 1 2. You don't know enkuuka tobongoota. Twaka number 1. Kakati ebigambo byogedde andi bagamba bw'obamuwa ofuna enkukuli. Etwana libidde bayimbi n'atera okuyimba. Ensonga nzogedde akazindalo bakataddeko kendeeza omulamu obuteese bano lwaleero nguddamu tuzze kulangirira line up y'abayimbi abagenda okuyimba mu nkuuka ba tiktoka abayimbi ne ba comedians. Enkuuka y'omulundi guno ya byafaayo tugijje ku unlock tugiteeka ku digital. Enkuuka ojja kunoonya agenda okusasula gwe. Olwaleero stage manager agenda okuvunaanyizibwa ku bayimbi buli muyimbi agenda okuba nga agenda ku stage bajjo alikusi mwabulabye omulimu agukwasaganya obulungi nnyo ebigambo bye ajja kubyeyogerera. Bwe tumala okulangirira abayimbi abanaabeera mu nkuuka 31 Desemba tugenda kuwa ababooda tubawadde omukisa guno olw'ensonga nti mubaddewo ebbanga lyonna. Ababooda lwaki olwaleero ku mulundi guno tubalowoozezaako n'okusonga abantu nembaleeta mu bintu mukibeera. Ensonga lwali tusazeewo okubaddiza nga tujjuza tanka. Olwaleero tugenda kubeera tugenda kuba ababooda 20 nga tujjuza tanka zaabwe. Tuzijjuza tutya? Kasito tuuka ku toto wali lukesa n'okuba akalango n'okakuba bulungi nnyo nga tukuba reflector nga tujjuza mitoodayo nga tugamba genda oleeta abantu mu nkuuka nga 3. Ate tugenda tutambuza Uganda yonna, Mukono tujja, Masaka tujja, Mityana honorable zaate abagudde tiketi tukumutidde zigaba eyo. Omuloodi yaguze tiketi tugenda zigabira Wakisekka n'abalala tugenda okubagamba. Honorable Sewanyana naye yaguze tiketi yazigaba Katale wali mu diveni ye. Yeno operation place olwaleero tutongoza abayimbi abanayimba mu nkuuka ate tugabe boda 20 tujjuze tanka zaabwe tubaye reflector ate batume bagambe mukunge abantu bajje mu nkuuka basatu. Ensonga etuleesebwa olwaleero sigenda kuba mu bintu Profesa Bajjo bawadde olini kamuwa Kazindalo ensonga zogedde. Banyabo ne bassebo omutubaza Katonda atukuumye nga tuli balamu. Sooka okwebaza abantu ba Busoga Region mwenna ne bannayuganda abazze mu ttaka ly'ejjinja. Mwebale kuweesa mukolo gwe kitiibwa, mwebale kuweesa Busoga wano kitiibwa Sipaka TV ne Twadde Events. Mwebale kubanga mulina trust kubanga omutegesi kiba kintu kikulu nnyo. Nabagamba mu Uganda owulira nga Bitex ne badde mu kintu kitegeeza oba ogenda kufuna kyetulagangako mu ndongo. Abamawulire mulekera okukuta mukubuzaabuzaali. Mubere profession temukukuta temuzuubazuuba kukana akatero Uganda kalinze. Obanuzira lujjanire mugireke gife. Abawulira banaawulira. Bw'owulira nga Bitex ne badde nga bali mu kintu weekaabirangako
kubanga bebasinga olugirana watu wali kukola sayinirangu ndi mu state of national president waba ayogera waba musungu omuyimbi woki sendegeya twebaza kintu kyemwalabye busoga abaana batatamenya ekintu kyemwalabye busoga kabadde kasipika nkuuka buli muyimbi gwe mwalabye busoga agenda kuba ajja okuyimba mu nkuuka engulama gw'enkuuka y'omwaka guno ozadesi yagubagulya gwakutumbula bitone bito nga tusinzira mu regioni zonna ez'eggwanga tulina abayimbi abava eastern region genda basumalisi tulina abayimbi abava mu bunyoro region genda basumalisi tulina abayimbi abava mu ankole tulina abayimbi abava ettoolo tulina abayimbi abava mu ggwanga naye tekifuula nti bayimbi ba busoga bokka bano abayimbi baba baggwanga omuyimbi w'ebusoga ab'e Kampala mumwanirize ng'omuyimbi w'eggwanga mujje ebintu by'okwesosula tono alina kuyimbira busoga ono alina kuyimbira toolo omuyimbi aba waggwanga omulama gw'enkuuka y'omwaka guno tulina pulogulaamu ng'etandika ssaawa 11 ez'okumakya paka ssaawa 11 twayogedde n'ebitongole bya security byonna Uganda police egenda kuyambibwako military police tulina abandi muleya tulina abasirikale mutwalo gumu kitundu betwadiployinze twagala omuntu ave mu kivulu nga tagenda ng'akolomera bitekisi omutegesi wabula ng'asabira bitekisi omikisa ekisooka ogenda kunyumirwa okuva ku makya paka kiro nabagamba nti ekigambo tonokoota kitegeeza comedian ku comedian muyimbi ku muyimbi DJ ku DJ kati ntwala omukisa guno bagenda kusoma lisiti y'abantu abagenda okupafominga mu nkuuka aweva maaso awo mu wiiki emu tugenda kwemuweereza lisiti tugakira ku social media buli omu amanye essaawa zagenda okuyimba ssaawa zitugenda bayitira mu baani abo abakkirizibwa okujja mu nkuuka bw'oba towulidde erinnya lyo ku lisiti eno tokuba essimu yange tokkirizibwa kusala lawundi abawuti y'ekibuye tokkirizibwa kulowooza kigambo kibayita nkuuka nga toli mu lisiti eno abali mu lisiti eno bokka be bagenda okubeera mu nkuuka okuleka ne surprise artist gwe twabasuubiza gwe mujja omumanya mu maaso awo era kamera zonna mutunule ng'asoma wano mwetegerezeewo nnyo nkwatira bulungi ekigambo tugenda tandika ne ba tiktokers abagenda okubeera mu nkuuka Joseph Chakala ne Bulala family yonna gye bali Tata Kimbowa gyali Mikisimu Stufane gyali bakomediyani b'eggwanga bonna mu ggwanga abasinga ba top 5 comedians bakulembeddwa Mawulana Direi MC Mariachi Madiati Andikiko Amoti bakomediyani katowulidde erinnya lyo okuleka Abitex toladde buno obwana bakuyita batya buno buno obwana obuddugavu abakola byo babe Mawulana babayita batesi bamanyi awo nabo bafuna omukisa basobola okujja babayita bebasami andishawa abo abagireka Abitex nti mulambo yafa ati abo abagireka Abitex nti mulambo nabo bagye bali yenyongeza gye tubongereza mu bakomediyani atawulidde erinnya lyo ng'oli komediyani tozunza empale ng'ojja mu nkuuka ne tugenda mu regional artists tutandise ne busoga eno tugyagala nnyo nti busoga bayimbi nnyo talenti ebusoga actually be basinga okumanya okuyimba mu Uganda naye tebannasala kubakiira kati omulama gw'enkuuka nti Abitex ayagala nnyo ebitone ebito twasaba ne tugamba tuwe ku baana bano ababusoga ab'amaanyi pulatifomu y'ensi yonna bajje betusaseyizinge talenti zaabwe era kiba kikulaakulanya busoga musical kubanga busoga baganda bafa ffe abamu tuli basoga naddala nze mbadde ndi musoga era njagala nnyo busoga kuba busoga naye njagala nnyo kitegekangayo kintu ne bakajja mu bulungi busoga tulinayo Flower Gaalo ne Brother Roni bagenda kujja bayimbe mu nkuuka tulinayo Acidic Vocals tulinayo Randy Soldier tulinayo Yaridi tulinayo Kimunana tulinayo Roya Simba tulinayo Silicon musajja tereza ebyuma naawe tulinayo Silicon Avoko tulinayo Peter M Gazamba electurer beba abayimbi betulina busoga mpozi ne Kanyabada ajja benga tako kwaba abayimbi ne tugenda ankole banomuwulize obulungi munyomanya ankole tebamanyi kuyimba naye abaana balina talenti be basumukamu mu ankole region be basinga talenti mu ankole region tulina Leiki superstar wa Western region yasinga kutwala maanyi tulina gwe bayita Truth 256 ne tulina gwe bayita Omega 256 owankole yenna nga tawulidde erinnya lyo toleeta embaliga mu nkuuka tugenze Tolo region
Tawalijo tulinayo Hinda Irene ne Muzamiru ne Luigi tulijo twakoze consultation balona abantu bebabalonze bagamba petrolo twagala mutuwere ku platform tutugendera ku maanyi atwere n'enkoka y'amaanyi g'abantu bw'oba towulidde muyimbi wo ng'omwagala kitegeeza tiyayise mu kakungunda k'amaanyi g'abantu ettolo tulina abayimbi basatu Hinda Irene Muzamiru ne Luigi tumaze ankole tawolo kusoga ne tugenda wano e Buganda ne tugatandika ne bano tulina abamawulire baffe Sendegeya ne Lukenge bebalina oluyimba oluliko olya zange era abo twakubadde omukisa mu nkuuka ku ssaawa 11 ez'okumakya Sendegeya ne Lukenge bebagenda okwaniriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka kubanga bali twakikoze bwe tutyo nti oluyimba lwatugamba ndya zange bagenda kujja kuyigiriza abantu bamukuka kulya ssente zaabwe olunaku oluyamba abayimbi bamaanyi nnyo twabawadde ekitiibwa ne tubagala Sendegeya ne Lukenge ssaawa 11 ez'okumakya mukeereko musanyuse abantu ba Ssaabasajja mu nkuuka mubayigiriza okulya ssente zaabwe kubanga bannamawulire ba CBS bannanyini mukolo kati bagenda kutuyambako okuteekateeka abayimbi abalala babayigiriza live tugenda batesitikirako ebyuma live evuga etya bese enkola etya kyekiyinza okubawukala munasawo Sendegeya yandise nabana natuwamu akapera kubanga bakwaliku kapitakosotuwamu akapera abudde mutuggwamu kale omutegesi omukulu agati bulere yandikolezi kyagenda okubaleka ku ssaawa 11 ez'okumakya Sendegeya ne Lukenge ne tujja Sendegeya ne Lukenge we banaamala ku ssaawa 11 ez'okumakya Sauda nakakaawa Matiya Luyima tuli mu kadongo kamu buli kirasi yatwagikoledde okuyitema mwengwa Sauda nakakaawa ne Matiya Luyima bakadongo kamu abagenda okusookawo Dani mumuze kibijigiri mumumanyi musajja oyo yakula bulungi nganze asanyusa nnyo bannayuganda Dani Mugula Wile Mukabya Gerard Kiweewa Harriet Sanyu Hasani Ndugga Haji Kaziwe Kapo Samasias Walukaga ne Kabaka w'akadongo kamu Uganda Road Fred Sebatta ebyo elisiti egenda okusanyusa abantu mu nkuuka kusayidi y'akadongo kamu ne tugenda kubaddako tugenze ku bantu bano kukwatayo bantu bayita the true legends be bantu abalina music ataggwako nti Henry Tigale ne bwali bafudde music wali sigala w'amaanyi era wano mwenna abagamba enkuuka wabereyo bantu baliroko bwenkuuka tebaleyo bali kirasa ekikadde kyemulaba mu Serena twasize olutukireeta mu nkuuka era nga bano bakabaka b'ekikadde mu Uganda namba emu Chance Nalubega namba 2 international artist Maddox Semanda Sematimba the king of reggae namba 3 Clever J omukulu w'amatafaali namba 4 Jamalo Waswa oyo omanyi kyasobola okukola namba 5 Master Parrot omumanyi bulungi Chaga n'olubuto lwe gyali Henry Tigani gyali Grace Nakalema gyali Lady Maria Mutinatine gyali Sweet Kid gyali kati ngolozo olaba ati ekuuka epromoting abaana abato ne promoting akadongo kamu ne promoting ne bakafuluba music batulubeki kitegeeza ekuuka ekikulu ky'omwaka kyotugenda kusulwa netugenda ku bayimbi ba band music bano twabamanyene mu kweroga naye enkuuka yabagasse misa gyoba yasindikira bafayo ettalo Ssaabasajja Kabaka tebatwalayo byabuloko bonna bakkiriza ne bagamba twabaani abatenguwa Ssaabasajja Kabaka tekamba nabo gaffe ebbali tugende tukolera abantu bannayuganda n'enkuuka tulina kwe bayita Sam Isaac Semakula yakulembedde ababandi ne tubange bayita Jonalebo Jofre Lutaaya ne Deni Wigozi yonna ne tubange bayita omusajja ono ow'ekyejo alimbalimba abantu ennyondo kuli Sevalis gyali Ediyawo Olugezigezi gyali Irene Namatovu gyali Morini Nantume gyali Sasha Pulaitoni gyali Sophie Nandongo gyali Aizoniti gyali okumanya tubaagala ne twongerako na bano abaana be twagala okuzimba abagenda okusikira abamisa Semakula nga bafudde Robert Lota gyali Lecho Namiro gyali Sauda baagala gyali kyali kya maama era olina kyobanja mu nkuuka kusayirira bandi gwe tolanga tekivulu ky'omwaka ogusinga ne tubakatukoleki bayita new generation abavubuka abaliko aba TikTok mubusire Queen simanyi abakuze enjaga simanyi ba .com WhatsApp digital ino new generation yamwe nerayini yamwe Liam Voice gyali Aninoni gyali Kristo Panda gyali Fiti Gaza gyali Biswanka gyali Baza gyali Vairota gyali Jowiranda gyali Victor Ruzi gyali Tomudi gyali Liyoko gyali Daxi Vibes gyali Ruth Ngendo gyali Jonah M gyali Audio Vibes gyali
Sasha Vanen gyali, Hanefi gyali, Dewo Keys gyali, Tyler K gyali, Louis Muganja gyali. Oyina gw'obanja bw'otowulidde mu liseeyo adagati katikole. Kitegeeza abategesi b'enkuuka balina experience mu kintu kye bakola. Tugenze ku bayimbi abaliko nga tosobola kutegeka kivulu omuyimbi oyo tomuyina. Kubanga bano bayimbi abatagwa babeerako buli ssaawa. Ssaawa tugenze ku bayimbi abookya abakola ssente mu Uganda. Tutandise ne Gravity omutujju oyo asinga okuba stage mu Uganda tulyamusinga. Era mu nkuuka yaŋŋambye agenda kola competition ne international artist bwe tubeera tutabaanya n'aziika. Tugenze ku Vinka performance y'ennungi kwali. Mbazira Tone kwali balina Sona Beni balina oluyimba lwabwe oluliko baluyita Nabadda. Tugenda tusaba okulya mu nkuuka. Beatrice Soldiers gye bali. Mudula kwali. Lydia Jasmine gyali. Karo Kasita gyali. Karo Nantongo gyali. Fefe Busi gyali. Midwine gyali. Nedwadwadwa Jodi Bulaka gyali. Tugenze ku bayimbi b'enkuuka tobongoota abayimbi abanene. Bano bo be basinga obunene mu ggwanga Uganda. Era nga bumutuuza ku posita eyo etegeeza muyimbi. Osobola okusanga Bobi Wine ng'atambula waka miliyoni notobuuza ati akola mulimu ki. N'osanga ankirekere. Tugenze ku bayimbi abanene. Dr. Jose Chameleone yabakulembedde number 1 East Africa. David Lutalo n'abaddako. Eddie Kenzo kwali abakulembedde. Tulina Beautiful Juliana Kanyomoozi. Tulina King King mu bakazi Queen Suba. Nolo kubayita King Suba. Wategeza Suba kalungi Queen Suba gyali. Cindy Sanyu. Era mwabaaso babbatu ya Cindy ne Suba mu nkuuka bigenda kubaja ddala mugenda kugirabako. Suba ne Cindy bakomyewo mu bbato. Ne kuddako The Beautiful Winnie Noir oyo mwana asinga talenti n'okukuba abasajja empi ne mukwano. Palaso gyali. Spice Diana by the way, a serious not Spice Diana. Ye mwala atandise okuyimba live. Yabadde jjinja yakubye abasoga live okumala essaawa 3 batakulaatinga. Spice Diana akoze rebranding y'amaanyi. Actually mu mwaka gumu shulumbidde top female artist mu Uganda. Abayimbi muzinze mikono Spice Diana abayitako. Bw'anaamala otuuka ku top nga mugamba yaloga. Naye Bulani Spice Diana atuuka mu kifo ayina Range Rover, ayina bandi, ayina microphones. She is a full complete artist. Spice Diana abayimba kwa mukyala wa Diamond Platinum. Those are married and for Diamond. Kubanga agamba ng'avuga Uganda kitwala international. Yayidde bulungi ne kijja Spice Diana. Mwabali bagamba tamanyi live yatukulungi yaze kufulunginga aze kwanza kali movement tamanyi ki. Naye yayidde sawa 2 ng'ataapa akominga live. Spice Diana gyali. Niwabaawo Sam Palaso tusonyiwe mukuka tugenda kwetondera. Kati Palaso yagenda okumuva agenda okwaniriza omutanda. Sam Palaso yagenda okwaniriza omutanda gyali. Tulina fit Maika etuba ne musajja wa Kabaka Pastor Wilson tugende. Bw'oba towulidde erinnya lyeyo listingi ogedde empola ate nga nkunyinga tukwegalita kuba essimu y'omutegesi oba eyabbajjo toleeta engaliga abayimbi etulisomye 10 be bagenda okupafominga mu nkuuka tobongoota. Wabula tubasuubizayo surprise artist ow'amaanyi. Ebyo tujja musoma kati najja okukola climax wali maaso. Bannayuganda mwenna abatoka ku Spark TV ne BBS Live twewayo okubaweereza Abitex promotion sobe tumwebaza mukulemu obugalo okupromotinga abaana abato oyali kati mukugamba lwali baloko. For the first time mu nkuuka ekulembeza emiri gy'emityo gisendegeya esendegeya mukulu mu myaka ne mu music muto. Sendegeya agenda kufuna ku platform okuyimbira abantu ku makya ne Lukenge babatamanyi sendegeya omukole ki omutegere. Oluva wano tugenda kugabira bodaboda sente emitwalo 5 abawambudde tugenda kugaba reflectors ate Masaka tujja Mbarara tujja Jinja tujja n'enkuuka y'Abannayuganda bonna. Era waliwo ononekozaako abantu b'emitiyana yabadde agamba bajjiramu 15. Ononekozaako ayina lesipi y'abantu b'emitiyana bagenda okusayira ku transport mujje musanyuke ne Ssaabasajja Kabaka. Sebo Mutegesi mukama wange waliwo kyesoogedde nga nkireseeyo. Kati mumbuuze ekibuuzo kyonna kwanza enziruka ngenda kukulu. Ayina ekibuuzo kyonna kibuuze ntuddemu kati tuseevinga obudde. Kale bonna balina ekibuuzo yessawa mutubuuzeyo ekibuuzo waliwo munnamawulire alinayo ekibuuzo kyagala obuuza abategesi. Totegwe buuza kyonna kyoyagala nja kukiddamu nga mukyakale. Buuza ssebo.
Saabayimbi w'eggwanga ate bebamu ku basapurayizi abanene Bigayi wala nomulaga tajja kwogera Bigayi Saabayimbi w'eggwanga Mateeka yasooka n'okukola akalango ani asikayiba Bigayi tabali wa nnyimba Bigayi ye Saabayimbi aliko bayirayo Bigayi yangambye twabadde nnyina ngamba ali mukola kolabo ne Cospenis ne Katero Kombayini era saawa na Bigayi agenda Jamaica kati wanaamala mu nkuka alina ennyonyi agenda akole kolabo ye obuuza n'ekibuuzo ekikulu Saabayimbi y'omu bakulembedde enkuuka Sobora njagala nnyo ebibuuzo ani bwe muvudde kati muli bano mateeka kataliimu ani oyogedde abayimbi bonna tulina omuyimbi ab'ekikugu tamutuusa tetumuwulidde ku lisiti yammwe ate nga yomu ku bayimbi oyogedde waliku abaliko amuzano tulina akati kingisaha agenda kubaali yatugamba omulamu obutaka galonkiye yatugamba engeri gye ninalonki ate nga yeesoose tujja kuzaabuza abantu omuntu ajagamba njamulabira muki munkuka naye nga munkuka kingisaha naye ajja kubaali teri muyimbi alina mpisa tagenda kuyimba munkuka okuleka abo abaavaako be batali muki munkuka buli muyimbi alina empisa munkuka agenda kukola ki kuba yanayina ekibuuzo ekirala oyo Bebekulu alina ekikulu ekkololo buli asatu muno aba n'ekikulu kya pulezidenti Museveni ekkololo yasayinga kontulakiti ne bamukkiriza kuyimba walala ani omulala Ronald Mayinja yagaana amaanyi g'abantu ate enkuuka twagala security yatugamba tetwagala kuleka kafuyo mu nkuuka omuntu abantu bawonsi gwe batayagala tetumukkiriza kubanga enkuuka egenda kuba peaceful Ronald Mayinja taliiyo lwa nsonga si kumugoba nti Abilix yamugoba ebimanyi wabula abantu baatuga muleta abayimbi abali ku bulamu akoti abatalina kwesoni maaka yonna kati tule tulina security emala kukuuma Mayinja muti mu nkuuka kati Mayinja kyomutamuteekayo tetulina busobozi bukuumi bumala kumukuuma nga bamukuba amayinja twakikola kuyamba kaaliyaye kuba Mayinja musajja mukulu tosobola kutawulira nnaku nga bamukuba ebikongoliro katwataasa Mayinja butamukuba bikongoliro mu nkuuka netumusitopinga nga anekola kujja Dax Katero gyali oligombuza busuulidde bulungi esijjakiddamu akyali muyimbi bw'anaaba akyali muyimbi tuyinza okuluddamu n'abaayi tetulina buzibu ku muyimbi yenna bw'anaaba nga muyimbi nga si kulooka tujja muteekayo okusinzira ku lisiti gy'okoze musosowaza nnyo ba tiktok ate nga bwe tuba tugenze mu nkuuka ewali omutaala tuba tuyabikiriza twatusoza bakuzanyiikiriza akati totegedde puroguramu eno bakuzanyiikirizi tuba tukoze ne bagenda okusookawo okuzanyiikiriza abantu njagala obuuzengo ate wamawuli ali profession kubanga olinga agamba nti ba David Lutalo bakenzo bakusaana buli omuntu mutedde mu kategole eno enkuka yakuwa buli muntu mukisa mwonna oba oli tikitoka oba oli ki kasitofuna omukisa ng'olina talent omulamwa gw'enkuuka y'omwaka guno to promote different talents batikitoka abona balina talents ate sengede abaana amala okuyimba sawa 11 batikitoka baddeko bazanyiikiriza abantu bana babazanyiikiriza kwanga omukuuka sigamba nti abasajja bakadde bajjajjawo bokka abajja mu bintu ebiri serious tulinayo abavubuka nga babagala okubazanyiikiriza enkuuka ya buli muntu abali serious tubawadde ebyabwe n'abatali serious tubawadde ki ebyabwe kubanga this is a uniting event eri amawanga gonna ebina byobufuzi byonna n'amadiini gonna ne kirasi zonna ez'abantu ekibuzo kimu kati oyogedde ku bayimbi abanene n'abayimbi abaliko yovuddeko awo twabagulabite ng'agamba nti ye tewali muyimbi ali waggulu sima ba big three bw'ogamba nti abayimbi abanene omutadde mu bayimbi abaliko ate mu banene taliimu omanye ebintu bino abamu babiteeka mu kufiiro mwasinzidde ku kyokuwenga nomanya nti ono munene ono yaliko kaakati kambuddemu nigosho olina kitaawo akuzaala ne bw'olifuuka misi kigutolisinga kitaawo nti waliwo kibaita okubeera ku foomu ng'essaawa eyo okola ki bulabite kati emuyimbi asinga okuba ekirulumiro galikasiga Bobi Wine kuzitowa oba Kamiliyoni oba Bebekulu ekyo njagala mukimanyi mwena abamawulire nti buli omu abantu piiki poyinti ye mulabye abayimbi bangi abasinga babeera ku foomu ne bagwa naye waliwo kibaita respect muzeyise batta ne bw'oliyimba okuva mu makya paka giro myaka 10 teri ali kusinga respect mu music kati njagala okitegeeza abaliko be bana bali ku foomu naye ate ba Bobi Wine Bebekulu Kamiliyoni baate balagati omusingi bano wali ali gumenyawo ne bw'ojja oyimba n'okwata ku njuba waggulu kati kulabika amanye nti
kufomu kwalera yasinga okuba ekivu naye kanatuuka abagobi waina kamiliyoni ekyo ndifulanga anije buli kimugamba ate obanga katonda akodde kyasooka tolowooza nti osinga kitaawo bwe ndikosa olina taatawo tolowooza nti osinga kitaawo amagezi yegatta ne maama wonakuzaala tomanyi ogondiyo kibuli yakozesa akubulira mazima temulowooza mu abayimbi olwokuba bakubira enduulu gyosinga lwewasanga mu musiki nedda ekyo kikyafu naye bwebuuza beka kisibu nantunya ku mubaire byamagezi nabuuza gwetofaayo ayinza okubeera oyo ayinza okubeera Beyonce ayinza okubeera Michael Jackson sobola kubaleta omuzimu gwa Paulo Kafeero bamusumire sapulaize magala kutemeera kubaayo Leema ayina lonki ku Serena ku Sheraton yagamba tumulanga bijja tataganya lonki ye bali omu bali betwaga naye yagamba ayina lonki ku Sheraton Gardens kati bwanajjamu omuka bajja kuba bamulabye baleme gendawo ku Sheraton nze buli kibuuzo kyona kakibaddamu anti navyo tuyinayo gravity navyo ne gravity tebalina njabu gravity ayimba oluzungu n'oluganda gravity yateekeredde na ate kati bw'obuuza byakufuna music ku YouTube ate abeekyanga nabakozeseza ejjinya nakozeseza abayimbi 10 tugenda mubakozesa abayimbi 10 kitegeeza ekwestion eyo ate nakito njagala muntu abuuza byamagezi goli byakunoonya sakaya otulwendi ate nze ndi mu bya serious baluzi kukanja babo twabasubidda mwebali mwali polisi bane obadde otabidde lusi kukanja mwali kale katugendeko mucheza.com ne Ibikandis agenda kutambula n'abavuzi ba boda mwana nawe uli ku stage nama wabade baze ku climax waneno tugenda bawa reflector tujuze ne tanka za mwe amafuta musobola okuleta abantu kwenkuka all rights for broadcasting enkuka live are reserved for Spark TV omuyimbi omukwira simu n'agamba polo nafuna embaga kati naloza yizo kwanga nakobera Juba kati twagala te kulimba kubanga Abitex bwalanga n'ebbaji